Polisi emaze okusalako ekifo bannakibiina kya NUP wabadde bategekedde okungubagira abadde babadde bategese okungubagira abadde omumyuka wa omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mu kitundu eky'obuganjuba bw'eggwanga Mukyala Jole Mugisha eyavudde mu bulamu bw'ensi eno sabbiiti eno bwe yabadde etandika. Kati bannakibiina kya NUP obukulembeze bw'ekibiina kino babadde bategese ku kisaawe ekiyitibwa Nyamityoboola. Ekisaawe ekyennyamityoboola wabadde bategekedde okusaba n'okujjukira obulamu bw'omugenzi Jole Mugisha. Era emikolo gibadde gina okutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya. Bugenze okukya nga poliisi emaze okusalako esuddewo emisanvu nga tekkiriza muntu yenna kusalako wano kujja kusabira mugenzi. Kakati Kyagulanyi Robert Center principal ekibiina kya NUP ng'ayita ku mukutu atuliriza ogwa Twitter bagiyita X ennaku zino avudde n'ategeeza nti neeranga bulijjo bakoze ekikolwa ekirala ekiswaza babulokenze event ey'okucelebrating obulamu obwa Jole Mugisha. Police edeployinze heavily at Nyamityoboola grounds Embalala era tewali akkirizibwa kutuukawo. Ba service providers babadde bayitiddwa ku mukolo guno atuliriza ogw'okungubaga bonna bagobeddwawo oba polisi bategeeza nti abasigalawo egenda bakwata. Era kigambo kuba nti RPC ow'ekitundu ekyo bagamba ki Wilfred yatoye order. Tulabyeko ku bbaluwa eyawandiikiddwa ekibiina kya National Unity Platform nga bagiwandiikira RPC. Ebbaluwa eno yabadde etegeeza ku RPC w'ekitundu ekyo nti babadde basazeewo okukungubagira Mukyala Jole Mugisha ku kisaawe kino ekyennyamityoboola oluvannyuma bagende bamuziike mu bitundu eby'Emitooma. Era emikolo gibadde girina kutandika ssaawa 2 okusinziira ku bbaluwa gye bawandiikidde RPC. Era bamutegeezeza nti abatwala ekisaawe kino ekyennyamityoboola babadde bakkiriziganyizza bulungi nnyo n'ab'ekibiina kya NUP okulaba nga bateekawo emikolo egy'okusabira abadde vice president w'ekibiina kino mu bitundu by'obuganjuba bw'eggwanga Honorable Jole Mugisha. Kati agaliwo badde sinnaba kufuna nteekateeka ndala yonna NUP egenda kikolerawa nekitegeeza nti ebyokumusabira okucelebrating obulamu bwe ebadde bisuubiddwa ku kisaawe ekyennyamityoboola wali Embalala tebigenda kusoboka akaseera kano kennyini. Poliisi ekitundu kyonna emaze okizingako ekisaawe kyonna era kitegeeza nti tewali kigenda mu maaso akaseera kano. Ebirala bye tunaaba twongedde